askofu Tanzania ngere ku mama Irene. Mama nisubita kwa Irene. Mungu anaona kwenda kule ndio kama kukosa hasara wa kama. Hasara wa tena kama ni Kristo. Ate aina mtu yoyeta na matuzo. Sokati kita mama. Mama yokwebaza. Bemu kwa yindi abatono nanze. Abali bagende ngoshe yobwere. Ndaba Spice Diana, Nina Rose, Nindaba Shisha Playton, Nindaba Mama Geboy Nantume, Rema Namakula, Mungu wa yindi nanze wale wakati kumacha wanje au kumukubiri ngoma na mawili kama mawili tini tukukule vitu vingi nema makuba zako chini tukukubiri mukaka tugende kusama gari no manya tubeba na kutoka nikabariki echo chukuru nnyo asokese kama mama yindi leo baina watu Eagles wewe atude mara kuko mchana kwa mama akwebasa imyaka ikubade mu media banamu ne kisi mikwano naye ofubyo kubira banamu abamu wetusobola mu si kyangu because ngaba mawuli omumu kafuko kutusa information eruseyizo kubanga ndi ngenyiza at the end of the day nothing to go in with you. I hope what about Jesus like about this as a kula no man I my today no process over the people are going to happy we do get it for the day as we know go everything sigara kwa kana bingi yo netu kwebaza okukyusonga mu industry kusaidia abakyala era mama ne kusaba mwenna bano kasite maso kubasaba mutukole ekipe ky'enjawulo engero zammwe zisokukyusa omuwala ali industry balina akatimba ke basiba omwana omuwala ajja mu industry talina kukozesa omulimu okufuuka obwakabi tubasaba ekintu ekyo engero zammwe tuzirinda kubeera ku press conference z'obulamu tulina opportunities nnyingi nnyo zetuyinza okuyisaamu engero ezisobola okumya abaana abawala ng'okuwandika obutabo bwammwe engero zammwe ezo nsuubira zisikuba kuwana bakaka bali mu industry oza abaana bali mu kusomero tuwasanga mukyali babulamu waliwo nsonga tikafuna mwenna abantu mubuka kuviddala mamange oli Nantume paka ku mama Sophie Nantongo basaba engero zammwe ezo tuzitandika ozitekera mu bitabo bwati ffe ababamanyi tujja kiwagira tujja bipromotinga batemuzikirira engero zammwe kufa katabona bagenda kuta obulamu bwabulesi bageza okubeera bulungi bageza sheni bulungi azaita okufuna amaanyi gali yokumanyimu oyingire ddala mukama kufuna bakumi nebaze mami Irene kuba omukyala ebampagi ey'omumakati ewaka singa empagi tebaawo oba oli awo oba negezaako gaana okuwanirira yuufu ya waggulu kyetakasa yuufu tusobola beerawo eggulu waka yakkiriza mukulu Lutaaya okubeera nga atuwa ekisa n'atujja gye twava yonna yonna oba twava mu nsiko oba twavaawa ne batubeyalinga ne tusobola okuba nga weetuli mpaka kati omuli okuba nti baawa families zaffe ekyokulya n'ekyokunywa oba oli awo ne batuwa naffe ate amannya nesobola okuba abaakabi mu ngeri ez'endala abula twebaza bannamawulire mwebale nnyo okubeera nga mutubeereddewo ebbanga okuva mwatulaba paka leero nga temutukoowanga baganda bange abali wano mwebale nnyo okubeera nga temuyiyeeyo mukulu Lutaaya temuyiyeeyo mami Irene mwebale nnyo mwebalire ddala bannange basaba n'obuwembeefu obungi mutusaasire mujje ku lunaku olutemu obutaswazibwa lunaku lwa mami Irene mujje ku show yaffe mujje tumusitule mu bbanga ekitabangawo mu ngeri yonna mu nsi eyo mwebalire nnyo
Eddoboozi Alicia Isuura okuva mu Gandio Eagles. Bannange sirina bingi bya kwogera naye neebaza bwebaza. Mwebale nnyo, mwebale ddala okwagala Mami Irene oba omukyala Irene Amatovu. Ennaku z'omwezi nga 21 August 2026 tubayita n'obuwombeefu n'okwagala okungi nti mutusaasire, mubayite, mubakoowole mikwano gyammwe, famirizi zammwe zonna, abantu ab'enjawulo bambi mujje mumuwagire. Atuleze, atubeereddewo, atuyambyeko ate atukutteko. Oba oliawo tusobodde okufuna ekyokulya ekyokunywa. Mu byandibadde ebizibu abaddewo. Omwami Geoffrey Otaaya tweyanziza nnyo, tweyanzeege.